Aya basi enteekateeka yeeyo nga tutandikiddeko wano olunaku olwajjo nga bumanyi nti buli Novemba nga 2 tukujjukiza obuteerabira mwezi ogwa Novemba naddala gwennyini guno okuba ate nga tusabirako bannaffe abaatufaako mu mbeera yonna yonna. Tukujjukiza gwe wenna naffe we tuli batugenze abali baawo mutusabiranga nenga olunaku Novemba nga 2 mu Ekereziya Katulika tuba tujaguza olunaku olwo nga tusabira bannaffe abaatufaako mu mbeera yonna. Kati olunaku olwajjo abayimbi nga bakwasaganye ekibiina kyabwe bakiyita Uganda Musician Association oba WUMA basobodde okuba tebakwataganye bannaffe aba funeral service ne basobola okuba ate nga bataddewo okusaba mu nteekateeka eno yabadde mu Lubaga ku Lubaga Cathedral era ng'enteekateeka eno bannabitone bangi nnyo abasobodde okuba ate nga beetabyemu. Pulezidenti w'abayimbi owa WUMA Cindy yabaddewo, omukulu Ragadi yabaddewo, abayimbi bangi nnyo abakadonkamu bakiikiriddwa, bannabitone bonna basobodde okuba ate nga babaddewo mu nteekateeka eyo okusabirwa era nga Ssaabasumba Paul Semoge yasobodde okuba ate nga akulemberamu okusabira bannaffe bannabitone n'abantu bonna abaatufaako nga bakutegeezezza nga 2 Novemba n'omwezi gwa Novemba gwennyini guno faayo okuba ate nga tusabira ku bannaffe abaatufaako okubasabira tubasabira naye era tufeeyo n'okulabirira ku eyo gye batuziika oba gye babaziika ebijja ebyo bangi babeerayo ekijja ne kikula omuddo ne guyitamu ne mulinda olunaku lwe bagenda okuziika embeera ate neesobera. Kati no mu nteekateeka eno abasobodde okuba ate nga bakubiriza abayimbi bababulidde bingi nnyo oba babiwulidde naye nga ekirungi byabadde misana abayimbi nkakasa nti babadde tebakooye mu nteekateeka eno. Abayimbi Father Kibi yabaddewo yasobodde okuba ate nga abayimbi yababuuliridde okwewala ebyobufuzi. Bw'oba oyingidde ebyobufuzi n'obeera mugezi nnyo mu mbeera kubanga bangi nnyo abasobodde okuba ate nga abayingidde ebyobufuzi abamu basobodde okuba ate nga balugendeddemu music waabwe afudde ne bitatambula bulungi mu mbeera eyo. Kati enteekateeka eno abayimbi nga basobodde okuba ate nga babaddewo mu nteekateeka okutegeeza nti abakadonkamu bangi nnyo abasobodde okuba ate nga babaddewo bengenda okuba ate nga abayimbi bonna nga bwe babadde owulire enteekateeka eno olabe nga bwe kyasobodde okuba ate nga kitambula. Father Kibi yasobodde okuba ate nga abayimbi ayina obubaka yasobodde okuba ate nga abatikka n'agamba nti abayimbi kirabo eri eggwanga era bingi nnyo bye batuyambako. Abayimbi nga bano kirabo eri eggwanga singa tebaalimu osanga omwendo gw'Abannayuganda badde bafa wanu badde mungi abandi badde bafaati ataaka pressure n'ebirala naye bano abayimbi balina engeri gye bayambako abantu okubeerawo bambi n'ebizibu byabwe. Kizibu nnyo okubeera mu ggwanga lino ng'oli musajja mugagga nga tolina looni, kizibu nnyo okubeerawo ng'olina buli kimu. Bantu bangi bali mu myaka gye balimu nga balina okuba nabyo tebabirina ate nga tebalina ssuubi lya kubifuna. Bantu bangi abamu balabanga abayitiddwako, abantu abamu balina ebizibu ebitali mu setbacks nnyingi nnyo. Kati abayimbi nabo bali ow'emyoyo mu mbeera zaabwe ne bayamba abantu okwongera okubeerawo nga babulira obulamu bukyasobola okutambula. So tubeebaza era bannayuganda bonna twongera okwagala abantu bano ate n'okubasabira n'obbawagira. Okitegedde mu nteekateeka era abayimbi basobodde okuba tebalina obubaka babawadde Father Kibi. Buli muntu yenna gw'olaba ng'alina kyakola ng'akozesa ebiragalalagala ng'ayambala bubi aba n'ensonga ze aba muntu mukulu. Abantu basaana kumala genda kubuuza lwaki akola bw'ati. Naye kizibu nnyo okwogera obwogezi omuntu n'omukomya toddamu kwambala bubi. Buli muntu gw'olaba ate abamu ennyambala eyo yebayamba okubeera ku stage okufuna ke balina okufuna abantu babamanyirirayo. Ono waliwo abantu abamu betumanyi nankubadde ayambala bubi naye bw'aba akoze show ali erugogo ajjuza naye wano mu kyaki abantu bazisirabe muno mwayambadde bubi so bamanyi ow'okwambalira obubi n'okwambalira obulungi. Kale kirungi beebaza okubalansinga omanyi okubeera serebu okubeera omuyimbi nonse kyangu nnyo oba mbulamu bulala nnyo completely. Kati nga tusaba abayimbi bano twongere okubategeera twongere okubeetegereza n'okumanya ensonga lwaki bakola bye bakola naye nga tumaze gabajajinga kubanga abasinga bakazi bakulu abamu baami bakulu naye mpozi kati ekyokunywa ebiragalalagala ekyo kyona kyosanga balina stresses zaabwe. Okitegedde y'ensonga ezatambudde. Omukulu Ragadi yagambye nti buno bubeera obwegaso obutandikidde ddala mu nteekateeka eno abayimbi okuba ate nga bakwatagana. Ragadi yasobodde okuba ate nga asaba abayimbi bakube ku nnyimba ez'okusabira eggwanga ez'okwagala eggwanga n'okulanga obubaka bw'Omukama Katonda waffe mu mbeera nga yatambudde. Yagamba nti abayimbi abasaba ekintu kimu okukwatagana mu bwasseruganda nga basobodde okuba ate nga bajja ababaddewo kubamu omukulu ono Tata wa Dr. Jose Chameleone yasobodde okuba tebazize enteekateeka eno yasobodde okuba ate nga yakoleddwa. Nsanyukidde abantu abategese
omukolo guno nga nze omu kwabo kuba nange nandisabye Mukama Katonda abateremu obwangu ekintu kino tukikole nga buli mwaka kirungi nnyo kati bwe tujja wano tujja nga tunyoleddwa naye ate okunyolwa kutuggwako bw'olaba nti nze Katonda mutabani wange yamumpa emyaka 24 kakati ogenda n'okiraba nti waliwo ate eyafiirwa olunaku olumu waliwo eyafiirwa emyezi 6 kati nzize wano nga nkyebaliza Katonda kitegedde omuyimbi Palaso naye alina omukulu bamuyita Wizomaniza mu kusabira alina byasobodde okuba ate nga naye ayogera bangi abayimbi abafudde bannakatemba bangi abafudde n'abafudde jjo so bawumule emirembe tuze tubasabira bawumule emirembe kyenyinza okwogera sina kujja mu kyaki okwogera na mutonzi wange ewaka njogererayo naye wemba sinalya mmere njogera naye wemba ngenda okwebaka njogera naye wemba ngenda ku stage njogera naye so buli wamu w'omuyitira abeerawo naye nga kirungi nnyo sometimes oba all the time okujja n'oyitako mu kyaki kuba nakyo kiba kyakabiri ye Wizomaniza agamba nti amisinga muganda we radio ne AK47 naye agamba nti Wizo amisinga radio akokunywa ke banyanga omwenge gwabwe ulira byonna kuba Katonda yasinga n'ofuna obuyambi buggwawo naye Katonda ataggwawo n'obuyambi bulungi naye Katonda ataggwawo Katonda yasinga omulanga nze simanye ebintu ebimu bigo byesonyiwa n'omuvinga on n'okikiriza mbu baganda bo baafa ebintu ebimu biyinza okulaginga behind n'odda ku ebyo mbwani nga ate niwobimanya tebayinza kudda so ebintu ebimu ng'omuntu omukulu you move on okitano okireka byonna bingi nnyo radio akenge kaffe ke twanywangamu awo kabbiya kaffe mubimanyi ebirala byonna sigala wabarasta big up musule bulunaba ye mukulu oyo Palaso yasobodde okuba ate nga yebaziza enteekateeka eno n'asaba gavumenti ewa abayimbi obukuumi oba n'ekitiibwa mu mbeera eyo okuba ate nga babeerawo mu bulamu oba oliawo okusooka amagezi genyinza okuwa artist agasooka is muntu kubeera ng'okimanyi nti obulamu olina bumu bukwate ng'ekyatika bunyumirwe nga bw'osobola naye kimanye nti olina bumu so magezi genyinza okuwa government is we are national assets bino ebitone bya Uganda bwe bagamba nti bagenda kuleeta abayimbi b'e Nigeria oba ab'e South Africa tukompitinge n'ab'e Uganda sikiwa nti wali abalala okuleka abayimbi b'e Uganda so tubaagale assets zino tuzibbulule bazirage omukwano nga bwe balaza ab'emipiira nga bwe balaza ab'emizannyo abaddusi abavuzi b'obugaali you know this is Ugandan talents bazi valuing baziwa obukuumi ekirala also kye nandigambye is abantu bafan nabo bategeere nti yadde tuli bantu ba bulijjo n'ekitwawukanako is goboomu ng'osavinga abantu omutwalo mulamba ekirala kye nandigambye lino okwetanira nnyo Katonda kubeera kumpi nnyo ne Katonda teri kufa kulungi teri muntu yali afudde kufa kulungi sikiwulirangako so ffenna kyakubeerawo twetegekere tukolaganire wamu and kyekyo